Tata omulungi tata waffe atuzalira omukyala ino omutima omugagga ng'ogyeko okubanga akasente kabula ne kajja naye ng'alina omutima ogukyasinza okuba omugagga. Tata waffe omulungi tusaba oyogerere erifa abaana bo b'ozaala. Tuyanze bannange abaana bange abazzukulu mwenna olujja luno lukuŋŋaaniddemu abantu bangi politisise okuva obuto namulabirawo ng'ajja kubeera kibi kubanga bannange nga bw'abagambye nti politisise yakompisiven si lwakuba nti nali sirina busobozi naye politisise yalina ekitone nga kimupakusapakusa era omwana emirundi egisinga obungi omulabanga nga muto infacti kyangu nnyo okulaba omwana nti omwana ono alina kyaliba yalina ebintu byeyakolanga pakuka kakati bakadde be bonna abasinga obungi bamunoperanga bagamba omwana atusobedde buli womuteeka wasenga bwapakuse nesengawe omuyoono yamusobera naye nze oluvanyuma yakola byonna saakyawa mwana ono era abazadde abasinga mbategeeza ebigambo bino abaana temubakyawa bukyayi mutunulire nga abaana waliwo omwana katonda gw'abanga yawanga si kuyita mu education wabula nga ekitone kye kiri natural kiri mulimi osobola okibitekinga bwangu abazungu bano batusinga okulayigera ebintu bino mu Africa wano tusobola kubiraba mangu politisise okulwana naye okuva mu P4 banange tebyali byangu politisise ngaavuye nazina amazina nazinira abaana amazina masita tanaba kujja mukirasa agenda okujjaga abaana batamuzina what is it ng'alikuzira ate n'amala n'asirika omulundi gumbefu abaana ne basiganaga kiki ekisesa abaana kakati yalabikirawo ng'alina ebintu byaliba abantu bye bataalagirawo naye politisise ekiseera kyatuuka n'abaako ebintu bye yatusobera najja afuna olubuto akomakuse akaana kano omukalaba kazzukulu kani kali awo akakulu ebintu ebyo tebyali byangu bisobola biddamu biwangu paka bwe nagenda gye yali yeekwese yeewala nengamba omwana wange ono kamuleete azaala omwana takyawa nemukomyawo mu bakadde be bano basingabo bonna nga bamukyayi paka mu omwana atusobedde nemubateekamu nemukwatako paka omwana oyo bwe yagenda naaba nga agenda aterera mpaka omukanyuga bweru ebweru nasigala nsaba Mukama Katonda ow'eggulu omwana oyo amufuule kyayagala mu nsi nga yebaali kati maneja kiyamaani simanyi kiyinza kutenda Katonda ye mukulu wa byonna ebirabika n'ebitalabika amufuule kyali paka agenze ebweru bino byawanuddeyo ate abaana bonna nze mbasomeseza bamusinza okusoma naye ate abasise just an educational failure, you know. She's an educational failure, but has managed to pull up half sisters, brothers, so very many of them are here. You never need deputy to politicians. Kakati, ebiseera ebisinga obuli waliwo byamutuukako nange nanyiitamuko naye ate nadduka mangu ne musangayo Katonda gyamutadde oluvannyuma lwa byonna n'akomawo bw'ati ate mwana muyambe ayambe banne tusaba tukwatire wamu okulaba nga tugoberera politisise byakola ajja kuvaayo ajja kubeera omuntu era bano abaana bonna abasinga abali wano abawala bange bali wano bakwataganye nabo mbalaba bangi nye n'obwana obumu buno buwala bw'abanyinazi bali akitivu nnyo mwebale nnyo mwebale ddala ebigambo ebyanenga taata tuyanzege tata obugalo bannaye banyabani basebo kati tugende eri taata waffe omulala okuva emukono bane tubalamusiza nnyo basebo ne bannyabo tuli basanyufu nnyo olw'okubaawo kwammwe wano olwaleero saba tukubireko abakulu bali mu ngalo abazze okusookera ddala ndi musanyufu nze kubanga omwana ono afuuse ensonga olunaku luno olwaleero kino nakisuubira nze naye nga sikyangu kyakulowooza naddala emabegako awo twalina okusomozebwa kwamaanyi nnyo bigambo nebibeera bingi nnyo aba oli awo nituuka n'okulowooza nti omwana ono talina mukwano eri baana banne
naye nagezako sisinkananga abaana abamu ne mbagamba nti bwe mubanga mubaddewo kitegeeza waliwo obuzibu obuguddewo tugenda kumalawo. Nasinkana abaana ab'enjawulo twagezaako nnyo kubanga tukyatuula ne twewayo mu mbeera yonna. Lwaki omwana ebbanga lyamala ng'azimba waliwo obuzibu, twagenda okusalanga nafe abazadde nga buvudde ate banne babadde ng'akolagana nabo, wabula twamubuulirira nnyo, twamubeerawo, twamugumya. Yalowoozanga nti bankole kino bankiveemu, bangende ebweru, bankole bwetu nga tinedda. Naffe okutuuka wano tuyiseeko mu bisoomozebwa n'okusinga gwe byolabye ffe tufunyeeko n'ebinene. Twamugumya nga mubere faanana bwetyo naye tumukubire mu ngalo okubanga tusobola okuwanguza lero luno. Sigenda kwogera nnyo olw'obudde, naye ngenda kulamusaako mwenna abali ebweru, abamuwagidde, abatambudde naye obulungi. Ekyo mukikuume, twongera okubassa mu bwesigwa nti tetusobola kumuleka mu nsobi yonna ng'awaba. Twamubeerawo era tujja mubeerawo. Abenze nabo ku ludda babazadde bamaama ne bataata, baganda b'omwana ono mwenna abali emabega eyo, mwebale kujja. Tubabuubiddeko, tubassamu ekitiibwa wano wew'omwana ono, era muli wakansa muwulire emirembe, buli omu abe n'okwetaaya paka lona tusiibula tusobole kuba tudde ewaka. Saba Katonda bampeerwa mukisa. Tweyanzanye taata. Banya bali basaba munzikiriza akazindalo nkaweereze chairman ye president w'ekitundu kino, era n'olwekyo waddemu ogamba nti kati tuggalewo, so tutwale guno mukisa tumuwuliriza. Omukama mulungi obudde bwonna era zembeera zino bassebo ne bannyabo abagenyi baffe mwenna, twala omukisa guno okubaaniriza mu kyalo kyaffe kino eky'Ekawoko era mu maka ga Pretty Cissy. Bingi byabagambye naye olugendo lwe terubadde lwangu, naye natuuka ekiseera n'ensoberwa mu ofiisi nga nfuna bbaluwa ku bbaluwa, naye natuuka ekiseera ne muyita era yanzikirizaamu najja, era ne mugamba nti buli lwofunanga essimu yange make sure ne bw'oba nga toli nayo naye n'olabako missed call me back, waba horizon. Naye yakitwala era ne kibeera bwe kityo. Mu bizibu byonna bye yafuna byonna ne mbimanya, naye ne mpandiikanga amabaluwa genda wandiika agali geetaagisa, naye kyamukisa mulungi nti tuli naye nate. Era olumu yankubirako n'essimu ne baŋŋamba nti ennyumba ye yatundiddwa. Ne mugamba that is impossible, kujyawo nga sinze ndi mu ntebe ku kyalo kino, ekyo tekisoboka kukolebwa. Ne bwe kiba nga kivudde mu kooti bateeka okunconsulting over that. Ne mugamba nja kiyimiriramu tukisazeemu bwe kiba nga bwe kiri, naye nga si bwe kyali. Ne ku mukolo guno gwennyini yankubidde essimu n'aŋŋamba alina amawulire ge yafunye. Ne mugamba naye ekyo si kituufu kuba sinafuna information yonna over that, so saagala mutye mweralikirire, ensonga zonna zitambula bulungi. Pretty Cissy okwebaza olw'okukwatanga ku balala ate n'okwagaliza, ogwo omutima gulina. Naye abantu tetuba bangu, Katonda yatutonda kirungi nti yakweka emitima gino, naye singa ate yali agiraga twanditegedde era ne tulaba, naye yagitukweka. Naye ng'ensi yo bwetyo bwekola ki bweri, si buli omuntu ayagaliza 100 ku kinne waakyo, ebaayo abamu abasekeeterera. Naye kyenkugamba nti determination ejja kuwanguza. Beera ng'oli determined, ne kalala kenja okusibirira nja kugamba nti never give up. Kasita obulamu buba nga we buli Mukama nga atuwadde ekirabo eky'obulamu, tewali kigenda kulema. Gwekola nga bw'osobola, kasita oba ng'oli mulamu, omutwe gwe gukola bulungi nnyo, tegusuula yabagamba toli mwavu, omutwe gwe gwe mwavu. Use the brain power, ojja kusucceed. Taata agambye nti education failure, no, si bwe kiri. Education bw'ogamba bw'otyo mpozi nga yakukkiriziganya naawe nti formal education maybe, naye ate tulina informal. So oyo ali mu informal ate asucceedinze nnyo,
ne bw'onosoma stories ez'abalala gye bali bangi. Nze kirungi nti nayita mu ffumu n'engituuka gye nagituusa waggulu ddala, naye n'abayise mu nfumu nabo gye bali ab'amaanyi ddala. So tuleme kudiscouraginga balina betaate ekyo kiyinza okudiscouraginga abalala abali wano at times, naye tukibeereko kyonna. Naddala ogamba nti tuzuula talent oba ebitone by'abaana, tubizuule bye bali, tubigayidinge bulungi nnyo, bajja kutuuka to the heights yonna gye banaatuuka. Mbaagaliza mirembe myerere. Sisi wawadde oŋŋambye kutuuka wano ssaawa 5 ze waŋŋambye, naye ne nkugamba nti my friend, my dear, olwaleero luno ndi so fixed. Ate era sandibadde bw'omu naye tiimu yange nayo teri aveire kuba atambudde n'abalala ne mbatuma mu mugende eno mu mugende eri, naye kennyini mbaddewo naye nga ndi so tight kyoboolaba nzize bit late, ate era amasimu gandi bubi. So bw'olaba nga mpese tewali buzibu, naye tujja kubaawo. Asane security yaffe bweru awo weeri bulungi nnyo, tewali mutawaana. Mbaagaliza akadde akalungi, Mukama Katonda bankume. Sigadde ndi Francis Joseph Senyonga, chairperson LC1 Kawoko. Bangi baŋŋamba nti gw'otulimba olimu ekyo ekifo kubanga olina by'onoonya waggulu. Bangi bantuuseko baŋŋamba genda ku 5, genda ku WMP. I'm very sorry, sijja kugendayo, ngenda kusigala ku LC1 chairperson. Mbalage nti tujja kutereeza ebintu newankubadde ebitabo oba obiyina, laga ebitabo byo ng'otereeza wansi. Ekyo nakirabira eri Gayaza, kyansanyusa. Nagende Gayaza ku mukolo gumu, naye nasanga chairperson LC1 is a full professor, era nga bamwemunyumirizaamu nnyo. So omuntu ayinza okugamba lwaki oli ku level eyo, eno system yaggwawo dde ogamba mbu ba chairpersons tebaasoma.